Ekiwandiiko kya UCC ekiyimiriza My Sister full figure ku mpewo kyalabise olunaku lw'eggulu ng'eyaleetedde okuwummuza full figure ku mpewo teyabadde none other than Nammeere omukazi ow'e Masaka afuukidde My Sister full figure ekizibu wadde kale ne ba complainants abalala bangi naye nze saabaddemu obe abagamba mbu Junior naye ku kiwandiiko ye saabaddemu nze My Sister full figure saagala bamuggyeko bambi naye just kyetwagala akyuseemu alekerawo vuma famire z'abantu abaana baabwe n'okubawemula. Ekyokubiri nze My Sister full figure nzize mugamba nti abantu kati abalekemuuko abantu ennaku zino bakambwe balina ebizibu abantu balina looni abantu balina renti abaana badda ku ssomero. People have problems man abamu balina n'abalwadde mu ddwaliro they are stressed already ate gwe oli waliyo bavuma Monday to Monday. So My Sister jankutwaleko ku beach full figure abantu kati soko balekemu My Sister kakati byatandika bakubi kati bakugobye ku mpewo kakati je binagwera ngoli jobless oli ku street kati waliwo ne baluwa gye bawandikira IGP naye saawa yonna awalulinga emisango giri gye bakulopa ku polisi gitambule. So mu bulamu bw'ensi eno weewalanga nnyo okulwana n'abantu abamaze okutegeera obunafu bwowawe buli. Yes, never fight with people who have understood your vulnerability. Omuzungu bw'akola ki bw'agamba naye nga tutuuse tutya wano justice ennaku zino abantu nabawumulamuuko I isolated myself naku zino mbeera bwomu abamu ne baŋŋamba mbu Junior ndironire. I don't see how being alone makes a person lonely. No. In fact, woba oyagala emirembe kyetuyita peace wetugenze tukula kati tunoonya wali mirembe kyetuyita peace beerako wekka enfunako akadde otuuleko bwomu. You start asking yourself questions. Where did I get lost? Lwaki abala bazimba nze nga sinazimba? Lwaki be nasoma nabo balina emirimu nze siina? You should have time for yourself osobole okutegeera wawe wabulira. Abantu abamu bali mu mabaala awo banywa myenge naye ng'ensawo ya sementi egula emitwalo 3 naye ng'ali mu bbaala ayonoona akakadde n'omugala naye akakadde ako koonwa mu bbaala kogulamu bamalaaya. Singa omwaka guno watandika okuzimba olowooza singa ennyumba teri ku wall plate n'ebikozi ebyo byonna ebibuuzo tebabyebuuza because they are in peer influence and peer groups. Mu bulamu bw'ensi eno tosobola gaggawala ng'okyalowooleza mu bigurupu tosobola gaggawala ng'okyalowooleza mu bantu. Money is individual success. Nosooka owagala obwongo bwo. Hamu kye yawandiika mu kitabo mukulu wange nti reasoning based on reality. Okulowooza n'okufumiitiriza. So oba tolina budde bufumiitiriza. So My Sister afumiitirize. Afumiitirize yeekubemu naye mu kifuba ategeere nti ayinako naye we yabulira ate yezze bujja. In fact walijje nonna Lweyiso we yagambira nti full figure lekera awo okuwemula awo singa we yabiviirako awo singa full figure yasirika nadda kubimutwala mu maaso bino byonna ne UCC teyandi because naye ovuma abantu atolaga nti oli w'amaanyi atolaga nti gwe tolina kyoyiga mu nsi. Nze mundaba oluusi neetonda si lwakuba nti ndi mukyamu. I just want peace. Waliwo by'otuuka noga nti naye wano wonnasobezza kitegeera navumye gundi nawe n'okiwulira mu mutima gwo nti kyewakoze kiki and you reach out to them. Full figure yetabikola yakuvuma ku Monday n'avuma omwana ku Tuesday n'avuma jjajjawo ku Wednesday n'avuma mukoddomi ku Thursday n'avuma baneighbor ku Friday n'amaliriza nga full figure avumye ne be wasoma nabo. You can't act like that and you expect peace. When you want peace ngoyagala emirembe first give it to your neighbors. Ayagala emirembe soko webalirwa n'abo emirembe naawe ojja kufuna emirembe. But you cannot preach war and expect peace
kati ze full figure atazijukizaako omugenzi Isima ngamaliriza omugenzi Isima yabeerangawo nga mukambwe nenga in real life is a good man okay nga Isima ye muntu gwosanga nakwetondera but abamutta tebamuwa chance kwetonda nawe full figure muntu ajja kukola ekintu ate ekibibambi abantu balina emitima emibi buli omu obulamu abulabiramu ango ndala so tukakanemu katini akalulu kaggwe. Amanya Josephat Ssebuya president w'Olugambo mbalamusizza nnyo. Njagala kwogera ku nsonga eno ntono nnyo. Nze saagala nnyo kumala kwogera naye waliwo ekisukka. Bino ngenda okwogera ngenda byogera nga president w'Olugambo ate amaze emyaka emingi mawulire nkedde ku makya wano nga ndaba waliwo ekiwandiiko kya UCC ng'erina programu gy'esazaamu oba kale bwe bityo sigendera ku bya Lugambo ndabi nange kirabe ku social media ate nalabyewo amawulire omulala ba ayeetonda nengamba saagala nsennenye nganze kanveyo nange ntekeko ettaffaali lyange nga bulijjo bwe nzize nga nditeekako kuba kino kikulu bannaye twetaaga ffenna abakola ku mpewo baki baba namawulire bali ku social media tumanye abantu betwogerako tebatwagala kale gwe just no tebatwagala bambi naye ate byetukola babyagala okubiraba naye nga ate tebaagala kwogera ku bo baagala balabe ngaoyogera ku mulala ate bo nga babikola ebijja ne bitajja ebyabaddewo oba ani abadde omutuufu ani abadde si mutuufu just tumanye tebatwagala kuba singa tugenda mu maaso n'okwetondanga singa tugenda mu maaso program tebazisazaamu omulimu gwaffe gujja kuggwawo nabaddeko ne case wano namusanze New Orleans mu state ya Louisiana mu America wano kazanga president omulimu gwaffe nga guggwawo otwogera bingi bamawulire abalala bangi nabo mbalaba nga bakwatibwako bambi naye nsaba okusobola naffe si kulwanyisa abantu bano wabula okwerwanako tukakase nti tulina ebintu byaffe facts at hand lwe tujja okuwangulira ddala abantu abo bwe teba facts mulimu ezimu ezirema nezibula kale naye ngaekyo kituufu ne batwerippamu at least waliwo media law protection zetuwa tulina ne privilege of the media abo bokimanyi obokimanyi nga tojja kwegamba nga kyoyogera kikyankomeredde noba tolina bujulizi nze teri kinnumanga kuba nti ebintu byetwogera biba bituufu naye omuntu n'abeera nga akola ki ng'akwerijjako ki tunyweze we shall overcome naye media law kozeseko media law ennyo kuba media law oyo alina bw'atuyamba okwetaasa waliwo ekitabo kita the dynamics of mass communication kya Joseph Dominic musajja wawala e Boston yakiwandiika simanyi oba yakyali oba yafa kuba nakisoma dda mu 98 we nali nkyali Makerere mu university asoma mawulire kiyamba nnyo in case of nga bakussa emisinde what do you do ne ethics tomugatteko kubanga ebyo biyamba bijja tuyamba nze emyaka 25 gye maze mawulire era nga nebaza abambeererawo nakawaabirwa emirundi 3 ku stories zinge million namba zenkoze ku baserebu bonna abo namwe mukimanyi akiwakanya agenda oddeyo labe okuva 2 mpaka kati byenzi zenkola nga simanyi nti waliwo entertainment journalist alikola byenkoze naye stories zebampaabidde esooka yali station mayanja ngagamba nti teyanobya ate nze nga nagamba nti yanobya yatuuka n'okumpayiriza mbu namusaba n'agaana kati nensalawo mbu mukubenga naye ng'ate binjukira bituufu naye abimanyi kuba baasi mubiri byanoba manya station yanobya wa baasi kati yeba ayagala okukolamu ssente kuba yasaba almost $1 billion in damages mu slender katono singa nali nkoze label kyali badde kitya kyokka ate ne slender yali ng'ate nze mutuufu ne badde bali n'omwami we nga baagala okukolamu ssente baga nti mbasasule kuba teyanobye just because nyamukubidde essimu komawo wano n'akomawo naye obujulizi bwajja time is the best healer time is the answer nti ddala yali yakola ki naye nabakuba bombi abo mu ngeri ya media law n'omulala yali addoola ng'agamba mbu Medi Bulaka teyamuwa ssente omumuwa naye ng'ate kituufu nakyo omusango omulala gukanguleke kuba ate oli eyampaabira yayiwanga manda mu mbugo kyamusukkako ye naye njiwangula ng'oggyeko Katonda naye media law etutaasa olumu batukwatana nawe yange obadde tutegedde media law kyegamba in that sense naye nga mumanyi nti betukolako eŋŋambo betukolako amawulire betukola ki tebatwagala kati naffe kirina ekyokulwanyisa kyaffe kyekyo kyeŋŋambye neweegaaginga kubanga batugagi but they gag us so we guard ourselves gagging media ndowooza naye tukimanyi mbaagala nnyo
bagalira ddala amasiibule naye twefeeko ekisooka jjajjalagadde kulamusizza taata je baleko ssebo nakusanga eggulu nga nyenza okulaba genosale byonna bye wankolera weebalire ddala balekusiima ssebo ekisooka yibulako gwe olinga omunyo ekyo kyo sijja kimenya tomuvuma bannaye ekirala banzire ku mulamwa thank you so much olinga omunyo njagala thank you kimenya so much omubazi omulamwa gwe guliko bulungi era jjajjalagadde nga bw'olambise naye ekintu kye tulina okutunuulira kiri ekintu kimu nti empisa zigenze zibula mu bantu ebintu byonna ebikolebwa tebikolebwa ku lwa internet oba ku lwa ggwanga it is individual level kiva ku muntu ng'omuntu tutunuulire abaana bonna abeenyigidde mu kukuba abantu byebyana era ebitalina magezi tebyasoma binaku bizibu bibeera ali makindi ebirya bukoola these boys these idiot boys when we tubakwata ne tubateeka mu komera nga society evaayo nedda musibe bya bwereere enough is enough ekimala kimala ankolagadi we are going to arrest these boys abaana bano beetaaga kukwata babatwale for rehabilitation centers eruzira omuntu okera otya ku makya n'okuba munno luyale which kind of country is this nze ankolagadi ejjo omwana omu kwabo yali ankubye engalo mu kabina wano ku kooti nga bakutali NSK Deshi ki wangi kati ze nja kubaleka ayasamira muri bekayibulake kale twabadde tutandika muri gwe kasajja gwe yibulake kantu batuvudde ku mulamwa olukozesebwa oli wano weefuula omulungi tujja kukwatagana omulundi oguddako talk about abayimbi yanza nnyo yimbula soko mu meeting oyo kuseewo ensonga yange walyanga sete z'abayimbi wano ka YouTube junior lindako we tunaaba ekisinga obukulu nti ensonga zoogeddwako you see when you are addressing some issues the language ekozesebwa ebiseera Desh ekiŋŋaana okujja ku live zammwe ekyo omusajja muting mala okwogera omusajja ayina ebimuluma which is very okay ibulake wagwa it's okay omulindeko amalirize so kyonna kyoyagala okuŋŋamba junior oyina enamba yange you can send me a message you can record me a voice note but ensonga ze tubadde twogerako Deshi ebifuula emikutu oba emiramwa credible is the language oshegeera kamiliyoni kasajja gwe baka tetusobola kudda mu language olulimi olukozesebwa oshegeera tuyina ragadi kuno ku mukutu Deshi oleese ragadi kwendi kuliko kasiri if someone starts using olulimi olumu tubeere bamazima tuwaŋŋanemuko ekitiibwa tetuganye yesiensi yaggwamu ensa tetuganye abamu tetuyina makulu tetukyagattako it is fine but at times kale respect ragadi olulimi olukozesebwa baganda baffe abali kuno ffenna teri atamanyi kigambo kiwemula ffenna tubimanyi because tewaliwo babisomesa tukula tubirabira tubimanyi but we should respect these people for example ragadi kyakubiri ku kyo if we tutandika live nga yakunnyonnyola nsonga eziruma abantu n'ebikosa obulamu bw'abantu then muganda waffe junior bw'aba alina kyayagala okuyisaawo kitegeerekeka asobola okututegeeza n'agamba twetaagayo live ku lw'omukaaga nga yakwewemula mujje essaawa bweziti biki mugireetinga PG
nti ya myaka 18 kudda waggulu ne tujja than okutandika okuwemula abantu abakulu ragadi kwali ne ochegeera kituzimbisizza amanya is to let people talk. Wanawulira nti w'amaanyi nnyo wakabi nnyo atambula agenda abantu bawe ensonga zaabwe. Tofuuka dikiteeta. Let people talk. Ensonga katuziwulirize. Ensonga esookera ddala akakasajja kabulake nako kaali kakyaza abayimbi nga bavuma abalala ku YouTube yaako. It's a fact. Oyo Ibulake yakyazanga abantu ne bavuma abalala. Olwaleero ali mu pretensi. Ibulake yatukyazanga tuvuma abayimbi. N'akyaza abayimbi bavuma abayimbi ng'abifunamu. Kati kali wano mbunze nina level gye natuuka. Ibulake toyina level kwe watuuka. Genda onaaza abakadde bo Uganda yakulema. Toyina moral authority. Ibulake kwogera ku nsonga z'abayimbi wano. Nga naawe wali obifunamu n'ebigenda maaso era wabiryamu. Era abo Ibulake be bapikanga entalo today. Kakati saagala tudde wano tunenye nnyo bantu. Gundi akoze bubi, gundi akoze kino. Ibulake kasajja goli ng'omunyo va Chameleone. Chameleone talina kye yakutwalira. Obwedda akasajja ako nkawuliriza kali biased. Ibulake wasoma amateeka. Oyina amateeka g'omanyi. Byonna obwedda beboogera tebiriimu magezi, tebiriimu makulu. This first question, ani regulator? Si gavumenti. Ankola gadi bwe mugende wa genocide mubimugamba. Tell people the truth. Movement bya wano sibanya koti, sibanya biki. Ankola gadi oyina obuyinza mu ggwanga lino. What have you done about it? Nakusanga wali ku The Winton Road Ankola gadi. Ngera bakubya abantu emunyonyo mu kivulu kya Fefe Buse. Wakolawo ki? Answer us. Eggwanga lino. Kanzo kenkudem. As the chairman of the National Culture Forum, nawandika nempereza police, nempereza all security agencies, nempereza UNCC, nempereza ministry. Nga tuwagala tuteekawo bylaws ti omuntu singa akola ebintu akwatagana mu industry biveewo. Nempandika ebbaluwa z'eggaali tewali atakimanyi. Ningamba bayimbi mbegadde temuddamu kukola gaali kuba eggaali ze zigenda okutta industry. Industry efeetya. Nawandika ebbaluwa eyali ey'enkuuka. Nembagamba nti abantu bakubiddewo mu nkuuka. Abantu abaali bazze okulaba show. Bwe muddayo emabega ne mulaba ebifaananyi ebyo. Bwe twakola etteeka eryo okuvuma okwali ku stage lwaki gw'otugamba ngaani? Kyekibuuzo kirasooka okubuuza. Omuntu okubuuza nti ongamba ngaani nga nze kyenjagala okukola kuyamba tikubanga omuntu gwe wakubye mu nkuuka takutegedde bulungi naye ajja kunoonya. That is kyenagamba nti abayimbi bano waliwo ebintu bye tuzze tulaba abantu abakubwa ku Fefe Busi ng'abantu bazze ne tugamba nti eggaali twagala tuzistopinge. Poliisi negamba egenda kukitandikako ne tugamba nti tetugenda kuddamu kuwa muyimbi alina gaali permission kukola show. Abayimbi bennyini ne bakivuma. Temutugamba fe tulina amaanyi nga ffe temulina maanyi. But nga kyembagamba nti eggaali bwe bagenda kulwana bwe bakasuka ejjinja terinza bwe likola mmesi lisobola okujjamu eriiso ng'ate gwe toli mu lutalo. Naye mbagamba nti this is what we have written. Kakati police netuko kwagala okulira emisango gyonna. Naye okimanyi nti side zonna zetwayogeranga nga zonna zikubye. Naye nze jjukira sina muyimbi gwe mpalana. Nze that's why I'm here talking. It is not a waste of my time. Ngezaako kwogera abantu bano mbabuulire the repercussion. Poliisi eringanga esirise ne poliisi emanyi buli kiddako. Nti bwe nzijjukira bakanyama abali bagenda okulumba Alien Skin bali babakubye abali mu lubiri. Nejjukira nze nakola gundi organization yaabwe ne federation yaabwe ne mbagamba mbegayiridde as a leader do not fight mwogerenga abantu era abo bali bagenze kulumba wa Alien Skin. But I was talking as a leader ne mbagamba nga manye kinaddirira
bwe mujjanga muli abantu 5 ne mu meeting abantu 20 olwo lutalo teruggwa ne ngamba it is not right. Uganda tennatuuka ku system eyakubeeranga boolaba ba Mexico ne ganga zaabwe ne mbagamba you are going to kill yourselves and then the next thing you'll all be arrested. So kakati ekikoleddwa tuwandisa amabaluwa ago aga gang tetwagala gang ne tuwandikira n'aba abantu olukusa okukola shows omuntu wajja ne gang ng'erina abantu bwe bati tebakkirizibwa kubeera ku backstage kubanga kigenda okubaawo abantu bwe balitandika okwekuba zisho zijja kusazibwamu poliisi ezigobe ffe tufiirwa at the end of the day nga kyenjagala obbagamba lwaki mbagambye ekyo kye mbagamba lwaki mbadde ku live eno it is to tell people don't think the police doesn't know about the gangs and don't think the military doesn't know about the gangs and don't think the ministries don't know and the preachers bapasita bakimanyi ekiriwo ekijja okuvaamu nti ensinga zi Haiti zifudde lwa gangs abantu bekuŋŋaanya ono bwakuba ono naddiza ono Mexico gangs abantu bakuba ono oli naakuba oli naye industry etunuddewa okulwana tetugenda kulwanira bbali bagenda kulwanira ku show. So for me this is my it is my prayer twetereze it is nze sirina buli muyimbi mukwano gwange sina muyimbi gwe mpalana mu Uganda oba amanyi oba tamanyize bonna bakwano bange and sola kubeera ku program nembera biased but I have to say kyetuyinza okuzzaako if anyone dies alitta omuntu ebajja musiba if anyone is beaten alikuba omuntu ebajja musiba. So for me it is just a prayer to my young men banaye yadde mulina amaanyi mangi yadde mulina ababawagira bangi obukama mbukendezi. Deshi ankulaga ddi kyayogedde akulaga nti naye ebintu byamulemerera dda era kati ali kusaba ekyo kyennyini kyekireese obuzibu mu ggwanga lino Deshi nti today effujjo lyonna erigenda mu maaso likolebwa abayimbi nga liri sponsored by abayimbi bennyini. Abayimbi we muba temumanyi mulimo gwammwe nga mwagaana ogukkiriza poliisi tegenda kujja gutereeza. Ekizibu ekiri mu bayimbi tulina abayimbi bangi abaali abaavu nga n'okusoma tebaasoma. We are having celebrities who never went to school. Buli kimu mulaba kipya amaalo galinga amaalo. Kyekizibu kyokka ekiri mu Uganda. Amannya g'abatomera abayimbi mwetaaga okuddayo musomeko. Kakati ankolaga ddi naawe ekituufu okimanya amabaluwa ogawandiise mbwera bwe watuuka abayimbi baali bajja kunyiigira byonna mbimanyi watya buti nti bajja kunyiigira ng'era ekituufu ankolaga ddi okimanyi nti ebigenda mu maaso si birungi. Abantu bafudde for nothing. Abantu bafudde. People are losing life. Tuli awo mbukati tusalidde kusaba ssaala muyimbi kyali waggulu w'amateeka atakwatibwa. Akulaga ddi why don't you engage genocide musale nkusangayo every time naye era otyo baloopa kubanga bajja kunyiigira. Twetaagayo omuntu agenda okwogera amazima mu kintu kino nga bwe gali. Tulekerawo okusiisiriza obuzigo. Ebbaluwa kyokka tekimala. We need enforcement. Yes. Abaana basalako oluguudo lw'Emunyonyo mu kivulu kya Ffeffebbuse naliwo nze mwennyini. Ne bakuba abantu, ne babba amasimu g'abantu, nothing happened. Teri kyaliwo. Wano baalumba ennyumba ya Alienisikini misana ttuku. With evidence omusango gwakomawa. Ankolaga ddi gwakomawa ogw'okulumba amaka ga Alienisikini oli n'ayonoona emmotoka. No, let us call a spade a spade. We are all to be blamed in this country. Fenna tulina okunenyezebwa. Ankolaga ddi olina okunenyezebwa, Junior alina okunenyezebwa. We have not done enough, yet we have the power to do so. Ebyo byonna byonna ankolaga ddi byoyogera, it's just crap. Tebirina makulu as people are losing life.
Obera wa genocide musale every time. Why don't you raise that matter, Ragadi? Are we going to lose everybody outsoke to acting? Nze kisinga okunuma abantu nga Ragadi abayina obuyinza ensi be respectinga mwetuddeko mwogera ludicha. Kwaba abaana bonna abali mu music industry Uncle Ragadi ani akusinga amaanyi? Who is powerful than you? Nobody. Ne buli kiseera kusiiga bizigo nayogera nabo natuula nabo okwogera kukomye tuteekemu amaanyi abaana bakwatibwe. Not you know omuvubuka Ibula Kabadia. Very useless boy. Buli ku TikTok obwewera tujja kulumba. How can this happen when we are here in this country? Ragadi bino bibaawo bityanga weetuli fe abalina okunenyezebwa. Desikalisa tamanyi genosale. Junior nyinza okuba simumanyi. Ragadi you know genosale. Why don't you raise this matter? This is a national security concern. Abaana bano bye bakola bitataganya ebyokwerinda by'eggwanga. Waliwo ono gwe bayita Scorpion ya Saba. Ne kati ne yafuuse ekizibu. Luli yali ani Gaza, fiki Gaza. For how long will this cycle continue this? Nga tuli wano tutudde. Mbadde nkubuulira this. Abaana bali bankubidde ku kooti. Blood daylight wabiraba. Polisi yeyanzirusaawo. Wenkyogeddeko kano kayibulake nze ndi muntu mukulu. Ibulake toyina kyomanyi. Genda osangula abakadde Canada. Let us on the ground talk. Omanyi abavubuka abakubiddwa. Do you know people who have lost their lives? Muri mukuwandiika nawandiika amabaluwa so what? So what? After writing letters, so what? Byonna it's crap talk. There is no seriousness. Tewaliwo urge, tewaliwo seriousness. Just kunyumyamu bunyumya kubanga Ragadi naawe abayimbi abamu olabika obatya. Abantu bagamba mazima Ragadi yogera amannya g'abantu abakola ebintu ebyo point blank. Sagala okubira around the bush. Bwaba Chameleone mwogere wano Ragadi. Bwaba alien skin talk. Totubulira bya mabaluwa byo naawe. Bintu byo kuzanyirira abantu bakuba abantu babba abantu. Muri awo muri mu culture forum. Siba culture forum. What culture are you preaching? Tubya kisirusiru kulya sente. Kati gwe Ragadi wolemererwa ani anabikola. Mwafuna ebifo muri bakulembeze Ragadi oli ku culture forum. Mwine ebitongole awo ebitagasa. Sibanya culture forum, sibanya culture mazi, sibanya culture matako. All those are useless. We need enforcement on the law. Efujjo mu bayimbi lisuse. Muvambya culture forum ebe byekisiru byokulya sente za genocide for nothing. When you are doing a lot of nothing. Mbadde njagala kuyambako useless talks. Njagala nnyo omukwayo Junior jajja yagala kuddamu. Don't have time for Deshi omanyi okwogera ennyo si kwe kuwangula. Ebintu ebiri Haiti ne Mexico era nabyo byasukkamu ebiti. Bakita mu luzungu bakita mercialization of society. Ensi ba perception nti abantu bategeera nti gavumenti tekyayina control kubayaga. Buli omu amaliriza afuuse muyaga. Kati Ragadi kyogamba abayina emmundu mu ggwanga lino bo bagenda kukola batya? Bwe tubanga tuli mu bintu byakuweeweeta these boys ba criminals. Sagalo demo na kukozesa kigambo bayimbi. Bano bamenyi ba mateeka si bayimbi. Okuyimba si kuba bantu. Okuyimba si kuba bantu. Twogera ku bamenyi ba mateeka si bayimbi. Kyenjagadde tutereezeemu. These are criminals. Kakati bwe tuba tutegedde nti bano bamenyi ba mateeka. Nze Uncle Ragadi ekinnuma muweereddwa ssente. Muyina ebifo. Muli bakulembeze b'abayimbi. Tuve mu bintu by'okuweeweeta abaana bano. These boys abanwa enjaga. Abanwa amayirungi ne bafubutuka gye bafubutuse. Ne bakuba innocent people. Uncle Ragadi obeera wa genocide musale.
kyogamba mu ggwanga lino ani asinga genocide amaanyi? Why don't you raise this matter? Okusinga okujja wano otuwuddise ffe aba TikTok ng'omanye ensonga gye ziggwera n'alagira yaani. Have you raised this matter to genocide Musale Uncle Agadi? Say the truth. Tasobanga toyagala baloopa. Era is a senior side. Era kireese obuzibu because you do not want to say the truth. Bali mikwano gyo ndowooza obakubira kasimu n'obagamba bannange abantu leero nga mukubye bangi kati mulekeraawo tetusobola kufuga bwetuti Uncle Agadi. We can't. Innocent people dying. N'ebintu bino byonna bivuddewa. Violence today is the order of the day, which cannot be allowed. So fekitukwasa ennaku nti abakulembeze nga mmwe Uncle Agadi muli mu talk kwogera bwogezi twogedde nabo. Can we have a constructive meeting? Can you raise this matter to genocide Musale? Abayimbi abayina eggaali obamanyi, nange mbamanyi, eggwanga lyonna libamanyi. Lwaki tebakwatibwa? Bateeka sente meka mu lutalo? We baba baminisita b'eggwanga babakwata ku mabaati. Abayimbi bano be baani abatagambwako kyetwagala Uncle Agadi, kubanga Uncle Agadi mu kwogera kolinga atulaga nti abayimbi bano ba kitalo nnyo. Abayimbi mulekeraawo okulowooza nti we mutaliiwo eggwanga teritambula. We can do without music. Kankunyonyole. Tewali muyimbi mu Uganda ali above the law. Yes. Tewali muyimbi mu Uganda tasobola genda mu kkomera. Naye engeri gye bakwatibwamu it appears if bali above the law. No, they are not. Kati mbadde njagala kugamba ekintu kimu. Bw'obadde okimanyi nti Alien Skin bamusiba kuba mwana Makindye ku by'essimu. Ojjukidde bulungi? Yes sir. Bw'abadde ddala nga student ayiga tayinza kimanya nti okulwana kubi. Asobola okitegeera. Chameleone amanye emirundi gy'asasudde. Gy'asasuddemu bazite engasi ze bamuwa.